Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Amurugana mukama yebazibe nsenza balaba kumbeje wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanyane dobozi yenzo mumbeje wa Yesu enikese mwasize mutya ila mwasibye mutya buli mnakadeke jali suromanyi surabayenza nerisa ngulumiza mukama nti atukumye fennanga tuli balamu. Yes, ompya yakatwegatako wano kumbeje wa Yesu tubawo na kumanya mukama tutegeera amazima ga mukama. Nga kaseera kano katuli ka Bible reading. Yes, tusaba no wembef la bakubaka bosanze liking, commenting, oluvanyuma subscribing. Mukama ajja kukola obulungi. Ne wansi yetubayo ne videos ennungi. Akaseera kabadde kakyankwatamuko. Si kaseera naye waliwo embeera ebadde kyantawanyamuko naye nga tugenda kuddamu tutambuze programu yaffe ya weeki nga bwe yali naye nga tujja tugenda maaso ne Bible reading yaffe. Mbagala nnyo. Yes, kale katikowola omwoyo wa Mukama. Naye ng'okyobamanya Mukama yasinga okutwagala. Tuli mu kipatabo kyaffe ekipya ekya Yoswa oba Yoswa. So, atwegattako yenna ebitabo byaffe eby'emabega twabimala osobola okugenda n'olaba obubaka obwo emabega osobola okufollowinga obulungi. So, katukowoola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama taata tukwaniriza omukulungi wange, tukwaniriza omusumba omulungi. Jjawo okutegeera kwaffe, jjawo amagezi gaffe, ojjo wamba ekifo kino mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugaana egyo emyoyo emibi Mukama taata egitatuganya na kubeera mu kubeerawo okwo, egitatuganya na kutegeera bigambo byo. Taata ekibi kyonna ekibadde kitufugiramu olwaleero tunaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twala obufuzi, twala amatendo, ogulumizibwe mu buli kyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo wa Mukama fuga nga tusoma olw'okulembere mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Leka tutegeere ebyo bye tulina okutambuliramu, bye tutalina tutambuliramu Mukama taata totuganya bitambuliramu ku lw'ekisa kyo n'amaanyi go mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mwoyo wa Mukama kulembera. Awo Yoswa n'ayita Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase n'abagamba nti mukutte byonna Musa omuweereza wa Mukama bye yabalagira, era muwulidde eddoboozi lyange mu byonna bye nabalagira. Temulekanga baganda bammwe ennaku ezo ennyingi okutuuka leero, naye mukutte ekiragiro eky'etteeka lya Mukama Katonda wammwe. Ne kaakano Mukama Katonda wammwe awummuzizza baganda bammwe nga bwe yabagamba. Kale kaakano mukyuke muyingire mu weema zammwe mugende mu nsi ey'obutaka bwammwe Musa omuweereza wa Mukama gye yabawa emitala wa Yoludaani. Naye mwekuumenga nnyo okukwatanga ekiragiro n'etteeka Musa omuweereza wa Mukama lye yabalagira, okwagalanga Mukama Katonda wammwe n'okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okukwatanga amateeka ge n'okwegattanga naye n'okumuweerezanga n'omutima gwammwe gwonna era n'emmeeme yammwe yonna. Awo Yoswa n'abasabira omukisa n'abasindika ne bayingira mu weema zaabwe. Naye ekitundu ekimu eky'ekika kya Manase Musa yakiwa obusika mu Basani. Naye ekitundu ekyokubiri Yoswa n'akiwa mu baganda baabwe emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebugwanjuba. Era Yoswa bwe yabasindika mu weema zaabwe n'abasabira omukisa n'abagamba nti mukomeewo n'ebintu bingi mu weema zammwe, n'ente nnyingi nnyo, ne ffeeza, ne zaabu, n'ebikomo, n'ebyuma, n'engoye nnyingi nnyo. Mugabane omunyago ogw'abalabe bammwe ne baganda bammwe. N'abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne baddayo nga bava mu baana ba Isirayiri mu Siiro ekiri mu nsi ya Kanani okugenda mu nsi ya Gireyaadi mu nsi ey'obutaka bwabwe gye baalya nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa. Bwe baatuuka mu nsi eriraanye Yoludaani eri mu nsi ya Kanani, abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne bazimba awo ekyoto ku Yoludaani, ekyoto ekinene ekitunuulirwa. N'abaana ba Isirayiri ne bawulira nga kyogerwa nti, laba abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase bazimbye ekyoto ku muyegoyego gw'ensi ya Kanani mu nsi eriraanye Yoludaani ku luuyi olw'abaana ba Isirayiri.
Abaana ba Isirayiri bwe baakiwulira, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro okulinnya okulwana nabo. Abaana ba Isirayiri ne batuma Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase mu nsi y'e Gireyaadi, era awamu naye abakulu 10 buli kika kya Isirayiri, omukulu omu ow'ennyumba y'abakitaabwe. Buli omu yali mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe mu 10 za Isirayiri. Ne bajja eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase mu nsi ya Gireyaadi, ne babagamba nti, ekibiina kya Mukama kyonna bwe kyogera bwe kiti nti, kyonoone ki kino kye mwayonoona eri Katonda wa Isirayiri okukyama leero obutagoberera Mukama, kubanga mwezimbira ekyoto okujeemera Mukama leero. Obubi bwa Pewoli tebwatumala butanneerongoosa okutuusa leero, newaakubadde nga kawumpuli yajja mu kibiina kya Mukama okuwalirizibwa okukyama leero obutagoberera Mukama. Era kubanga mujeemera Mukama leero, enkya n'alyoka asunguwalira ekibiina kyonna ekya Isirayiri. Naye era ensi ey'obutaka bwammwe obanga si nnongoofu, kale musomoke muyingire mu nsi ey'obutaka bwa Mukama omuli eweema ya Mukama. Mulye muffe, naye temujeemeranga Mukama, naffe temutujeemeranga nga muzimba ekyoto wabula ekyoto kya Mukama Katonda waffe. Akani omwana wa Zeera teyayonoona kyonoono mu kyaterekebwa, obusungu ne bugwa ku kibiina kyonna ekya Isirayiri, omuntu oli n'atazikirira yekka mu bubi bwe. Awo abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase ne baddamu ne bagamba emitwe gy'enkumi za Isirayiri nti, Mukama Katonda w'abakatonda, Mukama Katonda w'abakatonda y'amanyi, era naye Isirayiri alimanya. Singa mu kujeema oba mu kwonoona eri Mukama totulokola ffe leero mwe twazimbira ekyoto okukyama obutagoberera Mukama, oba singa twakizimba okukiweerako ekiweebwayo ekyokebwa oba ekiweebwayo eky'obutta, oba okukiweerako ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama yennyini akivunaane. Era singa tetwakola bwe tutyo olw'okwegendereza nga tulowooza nga twogera nti mu biro ebigenda okujja abaana bammwe baliyinza okugamba abaana baffe nti, mwe mulina ki ne Mukama Katonda wa Isirayiri? Kubanga Mukama yafuula Yoludaani ensalo wakati mu ffe nammwe. Mu abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi temulina mugabo mu Mukama. Bwe bati abaana bammwe bandireesezza abaana baffe okutya Mukama. Kyetwava twogera nti kale tweteeketeeke okwezimbira ekyoto si lwa byokye so si lwa ssaddaaka, naye kiribeera mujulirwa wakati mu ffe nammwe ne mu mirembe gyaffe egirituddirira, tulyoke tuweereze Mukama mu maaso ge n'ebyokye byaffe ne ssaddaaka zaffe n'ebyaffe ebiweebwayo olw'emirembe. Abaana bammwe baleme okugamba abaana baffe mu biro ebigenda okujja nti temulina mugabo mu Mukama. Kyetwava twogera nti bwe balitugamba bwe batyo ffe oba emirembe gyaffe mu biro ebigenda okujja, ne tulyoka twogera nti laba ekifaananyi eky'ekyoto kya Mukama bajjajjaffe kye baakola si lwa byokye so si lwa ssaddaaka, naye ye mujuliro wakati mu ffe nammwe. Kikafuuwe ffe okujeemera Mukama n'okukyama leero obutagoberera Mukama, okuzimba ekyoto olw'ebiweebwayo ebyokebwa oba ebiweebwayo eby'obutta oba olwa ssaddaaka, wabula ekyoto kya Mukama Katonda waffe ekiri mu maaso g'eweema ye. Awo Finekaasi kabona n'abakulu b'ekibiina gy'emitwe gy'enkumi za Isirayiri abaali awamu naye bwe baawulira ebigambo abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'abaana ba Manaase bye boogera, ne basanyuka nnyo. Ne Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona n'agamba abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'abaana ba Manaase nti, leero tumanyi nga Mukama ali wakati mu ffe, kubanga temwayonoona kyonoono ekyeri Mukama. Kaakano mubawonyezza abaana ba Isirayiri mu mukono gwa Mukama. Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona n'abakulu ne bakomawo okuva eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi mu nsi ya Gireyaadi, ne bajja mu nsi ya Kanani eri abaana ba Isirayiri ne babaddiza ebigambo. Ebigambo ne bisanyusa abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne batendereza Katonda, ne batayogera nate ebigambo bya kulinnya okubalwanyisa, okuzikiriza ensi abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi mwe baali. Abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi ne bayita ekyoto Edi, nti ye mujulirwa wakati mu ffe nga Mukama ye Katonda.
katukuleko fuge o Yesu oli katonda w'ebyebinsomoza ye taata katonda w'ebyebinkabya oli katonda w'amawanga. Essula ya 23. Awo ennaku nnyingi bwe zaayita, Mukama bwe yawummuza Abayisirayiri mu balabe baabwe bonna abaabeetooloola. Era Yoswa ng'akaddiye ng'amaze emyaka mingi. Yoswa n'alyoka abayita Abayisirayiri bonna, abakadde baabwe n'emitwe gyabwe, n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe. N'abagamba nti, nze nkaddiye, mmaze emyaka mingi. Nammwe mwalaba byonna Mukama Katonda wammwe bye yabakolera ku mawanga gano gonna ku lwammwe. Kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye yabalwanira. Laba mbagabidde amawanga gano agasigalawo okuba obusika obw'ebika byammwe, okuva ku Yoludaani, awamu n'amawanga gonna ge nazikiriza, okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba. Ne Mukama Katonda wammwe y'alibasindika emberi yammwe, n'abagoba mu maaso gammwe, nammwe mulirya ensi yaabwe, nga Mukama Katonda wammwe bwe yabagamba. Kale mugumenye emyoyo okwekuumanga n'okukolanga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa. Muleme okugakyamiranga ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono. Muleme okuyingiranga mu mawanga gano agaasigala mu mmwe, newaakubadde okwogeranga ku linnya lya bakatonda baabwe, newaakubadde okubalayizanga, newaakubadde okubaweerezanga, newaakubadde okubafukaamiriranga. Naye mwegattenga ne Mukama Katonda wammwe nga bwe mwakolanga okutuusa leero. Kubanga Mukama yagoba mu maaso gammwe amawanga amanene ag'amaanyi, naye mmwe tewali muntu eyayimirira mu maaso gammwe okutuusa leero. Munnammwe omu anaagobanga 1,000, kubanga Mukama Katonda wammwe oyo yabalwanirira nga bwe yabagamba. Kale mwekuumenga mwekka, mwagalenga Mukama Katonda wammwe. Naye obanga munaddanga ennyuma n'akatono, mwegattanga n'amawanga gano agaasigalawo, ge gaagano agaasigala mu mmwe, ne mufumbirigananga nabo, ne muyingiranga gye bali, nabo ne bayingiranga gye muli. Mutegeere ddala nga Mukama Katonda wammwe taagobenga nate mawanga gano mu maaso gammwe, naye ganaabanga mutego n'ekyambika gye muli, n'oluga ku mbiriizi zammwe, n'amaggwa mu maaso gammwe, okutuuka lwe mulizikirira okuva mu nsi eno ennungi Mukama Katonda wammwe gye yabawa. Era laba, leero ngenda olugendo ebintu byonna gye bigenda. Nammwe mumanyi mu mitima gyammwe gyonna ne mu mmeeme zammwe zonna nga tewali kigambo kimu ekitatuuse mu birungi byonna Mukama Katonda wammwe bye yaboogerako. Byonna bibatuukidde, tewali na kimu mu ebyo kitatuuse. Awo olulituuka ng'ebirungi byonna bwe byabajjira Mukama Katonda wammwe bye yabagamba, bw'atyo Mukama anaabaleeteranga ebibi byonna, okutuuka lwali bazikiriza okuva mu nsi eno ennungi Mukama Katonda wammwe gye yabawa. Bwe munaasobyanga endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yabalagira, ne mugenda ne muweereza bakatonda abalala, ne mubafukaamirira, obusungu bwa Mukama ne bulyoka bubuuka ku mmwe, ne muzikirira mangu okuva mu nsi ennungi gye yabawa. Yesu wange Essula ya 24. Yoswa n'akuŋŋaanyiza ebika byonna ebya Isirayiri mu Sekemu, n'ayita abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe, ne beeraga mu maaso ga Katonda. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti, bajjajjammwe baabeera mu biro eby'edda emitala w'omugga. Teera kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweereza bakatonda abalala. Ne ntwala jjajjammwe Ibulayimu ne mujja emitala w'omugga, ne muleeta mu nsi yonna eya Kanani, ne nnyongera ezzadde lye ne muwa Isaaka. Ne mpa Isaaka Yakobo ne Esawu. Ne mpa Esawu olusozi Seyiri okululya. Yakobo n'abaana be ne baserengeta mu Misiri, ne ntuma Musa ne Alooni ne mbonyaabonya Misiri, ng'ebyo bwe byali bye nakola wakati waayo, oluvannyuma ne mbajjamu. Ne bajjajjammwe ne mbajja mu Misiri, ne mutuuka ku nnyanja, n'Abamisiri ne bagoberera bajjajjammwe n'amagaali n'abeebagadde embalaasi ku nnyanja emyufu. Bwe baamukoowoola Mukama n'assaawo ekizikiza wakati wammwe n'Abamisiri, n'abaleetako ennyanja, n'abasaanikira, n'amaaso gammwe gaalaba bye nakola mu Misiri, nammwe ne mumala ennaku nnyingi mu ddungu. Ne mbaleeta mu nsi ey'Abamoli, abaali emitala wa Yoludaani, ne balwana nammwe,
ne mbawa mu mukono gwammwe n'ensi yaabwe ne mugirya, ne mbazikiriza mu maaso gammwe. Awo Balaki omwana wa Zipoli kabaka wa Mowaabu n'agolokoka n'alwana ne Isirayiri, n'atuma n'ayita Balamu omwana wa Byoli okubakolimira. Naye ne ŋŋaana okuwulira Balamu, kyeyava abasabira omukisa nate. Bwe ntyo ne mbawonya mu mukono gwe. Ne musomoka Yoludaani ne mutuuka ku Yeriko. N'ab'e Yeriko ne balwana nammwe, Omwamoli, n'Omuperizi, n'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omugirugaasi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi, ne mbawa mu mukono gwammwe. Ne ntuma ennumba mu maaso gammwe, n'ebagoba mu maaso gammwe bakabaka bombi ab'Abamoli, sina kitala kyo newakubadde omutego gwo. Ne mbawa ensi gy'otaakolera mirimu n'ebibuga bye mutaazimba ne mubibeeramu, n'ensuku ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni ze mutaasimba ze mulyako. Kale kaakano mutyenga Mukama, mumuweerezanga mu mazima awatali bukuusa, era muggyewo bakatonda bajjajjammwe be baaweerezanga emitala w'omugga ne mu Misiri, muweerezenga Mukama. Era obanga mulowooza nga kibi okuweerezanga Mukama, mulonde leero gwe munaaweerezanga. Oba bakatonda bajjajjammwe abaali emitala w'omugga be baaweerezanga, oba bakatonda ab'Abamoli bannannyini nsi mwe muli, naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Abantu ne baddamu ne bagamba nti kikafuuwe ffe okuleka Mukama okuweerezanga bakatonda abalala, kubanga Mukama Katonda waffe oyo ye yatulinnyisa ffe ne bajjajjaffe okutuggya mu nsi ey'e Misiri, mu nnyumba ey'obuddu, era ye yakola obubonero buli obunene mu maaso gaffe, n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu, ne mu mawanga gonna ge twayitangamu wakati. Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe, Abamoli abaali mu nsi, era naffe kyetunaava tuweereza Mukama, kubanga ye Katonda waffe. Yoswa n'agamba abantu nti, temuyinza kuweerezanga Mukama, kubanga ye Katonda omutukuvu, ye Katonda ow'obuggya. Taasonyiwenga kwonoona kwammwe newakubadde ebibi byammwe. Obanga munaalekanga Mukama ne muweerezanga bakatonda abaggya, n'alyoka akyuka n'abakola obubi, n'abazikiriza ng'amaze okubakola obulungi. Abantu ne bagamba Yoswa nti, nedda, naye tunaaweerezanga Mukama. Yoswa n'agamba abantu nti, muli bajulirwa bammwe mwekka nga mulonze Mukama okumuweerezanga. Ne boogera nti, tuli bajulirwa. Kale kaakano muggyewo bakatonda abaggya abali mu mmwe, mukyuse omutima gwammwe eri Mukama Katonda wa Isirayiri. Abantu ne bagamba Yoswa nti, Mukama Katonda waffe tunaamuweerezanga, n'eddoboozi lye tunaaliwuliranga. Bw'atyo Yoswa n'alagaana endagaano n'abantu ku lunaku olwo, n'abateekera etteeka n'ekiragiro mu Sekemu. Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo eky'amateeka ga Katonda, n'atwala ejjinja eddene n'alisimbaawo wansi w'omwera ogwali mu kifo ekitukuvu ekya Mukama. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, laba ejjinja lino linaabanga mujulirwa gye tuli, kubanga liwulidde ebigambo byonna ebya Mukama by'atugambye. Kye linaavanga libeera mujulirwa gye tuli, muleme okwegaana Katonda wammwe. Awo Yoswa n'asiibula abantu buli muntu agende mu butaka bwe. Awo oluvannyuma lw'ebyo, Yoswa omwana wa Nuuni, omuweereza wa Mukama, n'alyoka afa ng'amaze emyaka 110. Ne bamuziika mu nsalo ey'obutaka bwe mu Timunasusera, ekiri mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, ku luuyi olw'obukiiko bwa kkono olw'olusozi Gaasi. Abayisirayiri ne baweereza Mukama ennaku zonna eza Yoswa, n'ennaku zonna ez'abakadde abaasigalawo Yoswa ng'amaze okufa, era abaamanya emirimu gyonna egya Mukama gye yakolera Isirayiri. N'amagumba ga Yusufu abaana ba Isirayiri ge bajja mu Misiri ne bajja nago ne bagaziika mu Sekemu, mu kitundu eky'ensi Yakobo kye yagula eri batabani ba Kamoli kitaawe wa Sekemu, ebitundu ebya ffeeza 10, ne gaba obusika obw'abaana ba Yusufu. Eriyazaali omwana wa Alooni n'afa, ne bamuziika ku lusozi lwa Finekaasi omwana we, bwe yaweebwa mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu. Yes, mbakulisa ennyo Bible reading yaffe mwebale kuneegattako. Yes, olunaku olwaleero tumazeyo ekitabo kyaffe ekya Yoswa oba Yoswa mu Luganda.
So munneegatteko nga tusoma ekitabo ekirala mwenna abanneegaseeko mu kitabo kyaffe kino Mukama abampeera omukisa era abafunyemu ekyokuyiga nammwe Mukama abankolera obulungi. Kale ekigatabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tuyita omusaayi gwe gulo okukyetooloola. Leka Mukama bye tuyizeemu bireme okutuyitangako obuyise. Omaamire mu buli kyaffe kyonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina. Mbagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga kutaagala. Shalom, 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 shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu